Nti amakona jia nene nnyo linnyako kukya wakati endima mukwano ndalu nnyo ngamba nti amakona jia nene nnyo linnyako kukya wakati ensonga mukwano ndalu nnyo. Abatulaba mwebale tulaba tuli mu speed control kyekiriko mu buli nsonga yonna mu kisiibo muno nga tugenda kikuba oluku mutwe mwetwagadde tutere ensonga zaffe nga tuli fresh bulungi twogere eri abantu baffe nga bali bulungi bateredde oba nnyonnyola kye tuliko n'omukwano engeri gye gututwala ate nga buli omu yali mu mukwano. Speed control eri mu categories zanjawulo gwe nga bwewandi kifunye so nga ffe CRK twakoze wamu neziza bafana nga twagala okuddiza abantu baffe because tuliwo olw'abawagizi baffe and bwe tutunuulira ababoda nabo be bamu ku bawagizi baffe so tubaddizaako olw'ekigambo ekyo speed control kuba banenze bwe ngende emulago abasajja ba boda bannange bamenyeka amagulu maybe enziruka gye badduka ku nguudo okwo so twagadde obaddiza ku reflectors ezo nga ziriko ekigambo ekyo speed control nga okulaga omukwano gye bali eri obulamu bwabwe nti bannange basale speed tukyabeetaaga bafanzi ba anti speed eri waliwo wejjira nti twagala TV programs ziragibwe zonna speed yawe ino okubeerawo twagala simanya ate waliwo speed wega naye waliwo ewantu mwakekwana mwagala ate kugirirawo ebintu ebyo mwakagira muti ate oyagala giroti ezo ntugamba nedda police eri involved mu kintu kino kubanga bw'otunulira Bakooze Oluyimba lwaffe n'oluyimba lwaffe lulimu ekigambo ekyo speed control bw'ojjako ebigambo byonna ne tusigazaawo ekigambo speed control definitely kireflecting era nnyo ku speed ku yebidduka kati so kyovolaba nti tukoze kacyaite kanako giving out ku luyimba lwaffe nga tuluta ku lunaku lwennyini okugamba abantu kibateekamu nti mu buli nsonga tulina okukendeezaamu speed oba mu bya katulafe tulina ebivulu bye baakubye wali tugamba ne bapromota mukendeeze speed omuyimbi bw'aba nga yeerwanyeko abantu n'abo abawagizi nga baagala omulaba musasula omutwalire ayimbira abantu oba kikola omutwale tolimba abantu mu myaka egiddako speed mugikendeeze ey'okubba abantu tusigale ku speed ey'okulaakulanya ensi okitegeera era ensonga gye mbadde muzako ekivulu kye baakuba ennaku ezo ekyava ku ebyo notimba abayimbi 3 5 ku posta nga tekuli gwayogedde naye gwatuukiridde n'omu which is ebyo byonna bye tutagokyusa speed y'amaanyi nnyo tosobola kubuuka poliisi ya ku kyalo n'olimba abantu n'obuuka abayimbi n'ogenda n'olimba abantu speed y'amaanyi nnyo gy'oba ovugiddemu abantu so nkwatire ddala onyweze esho yali kalamba esho yali ku lunaku lwa Easter lwali lunaku lwa Easter tetwategera bapromota tetwategera kinaye kalamba okwata kalamba kiri makati ga Mitiyana ne Mubende ekyalo ekyo kiri makati omwo so abantu batusonyere ddala obuzibu tebwali bwaffe obuzibu bwali bwabo abalimba abantu ate ne batakola kyafe ate ffe abamu ne tulaba ekintu ekyo ne tutayinga okugambako ku bekikwatako ab'amateeka nga tekinnabeerawo basobole okukwasaganya abantu abo bagambe nedda kyekyo tekigenda kubeera temulimba abantu bo baawagira buwagizi ndoza kyakola ki kyagenda mu maaso so baamaliriza ebyo byatuuka ku kyalo tandikadde okwagalana ne fulona nga mututo mukolwa obwala buno obwapapa naga nti naye mwana guma ne saluuni ezikola enjala nga omanya abaana b'obuwala ffe abaana b'obulenzi tuliwo bana bana bwala batonda tubasanyuse era eggwanga abaana bwala mutubuli bwemba temuli basanyufu twogerezgereko ne baba mmwe babasanyuse nkugambe nga ki ekimuno bya kubanga oli yalema okwasaganya speed omugamba gundi nga tatega omuganda ninnyako tolinnyako emoroka gundi ndeta kiwalazima okitegeera naye fulona ono speed nalabye nga kubanga emisuwa amanyi ogikakanya nigikola ki emisuwa bwe giba gyereze nagikola ki nti nogikana nti kwamba speed ebenga ekola ki okitegeera anti abagole teboogera byonna bibagambye abagole balina simayiri nga busimayirinzi ka makeup kateekebweko obumwa busiigibwe nga bwolaba firimu mugamba mutye byonna nga mubirabye tight marking nti nyeza teekako teekako maaka
bakakase jimpe ku ttama longo sababu gitekeeko